jako akawuwo nembadde nsaba n'abakoba nyamba. Abatuuze wamu n'ab'enganda z'abakwatibwa ku kyalo Buye mu munisipali y'Emityana bawanjagidde minisita w'ebyettaka Judith Nabakoba abayambeko abantu baabwe abakwatibwa ku misango egyekuusa okolagana n'abayeekera ba ADF bayimbulwe kubanga abantu bano abakwatibwa bamanyikiddwa mu kitundu era ng'ensonga ez'abakwasa za byabufuzi. Ebitongole ekyokwerinda kyajja Mityana ne kinonamu abaana baffe nga kigamba nti balina akakwate ku bayeekera aba ADF naye nga ate abaana abo babadde bamanyikiddwa nga baana ba Mityana era nga abaana nzaalwa za Mityana nga tumanyi n'ewaabwe babeera nti omwana ono abeera bw'ati. Naye ndi wano ndi mu maziga omwana wange yabadde andabirira ndi mukazi ndi mulwadde kandi nandegera omwana ono mbadde nsaba minisita Nabakoba mbadde nsaba onnyambe ng'abaana abo bwe bajjanga eyewuwo ng'omusajja oyo era abaleeta n'obawa ne ssente era mbadde nsaba onnyambe abaana be baatwala okuva eno ku Buye bakomewo. Okusinziira ku sipiika wa disitulikiti y'Emityana Naloiso Christine agamba nti abaana bano baali bawagizi ba kibiina ki NUP ekikulemberwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nze ku lwange ndaba ng'ensonga eyo erissa erimu ebyobufuzi bingi kubanga abaana abo okusinga be baatwala baali bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform era abaana abo twali tubasabye okukola ebibiina eby'enjawulo mwe tusobola okuyitira okubanga tubayambako okubanga basobola okwekulaakulanya era basangibwa mu kameeting akamu nga basisinkanye nga bateesa ku nsonga ezo. Gavumenti yennyini yewamba baganda baffe omusajja oyo okubeera nga yeyamba ebyamba bya gavumenti okuwamba baganda baffe kiraga tino abaswaziza nnyo. Okusinziira Katerega Dirisa taata w'omu ku bakwate alumiriza minisita Nabakoba gwagamba nti abaana bano bayitibwa minisita ono n'abawaayo ne kasente era bwe baatuukira okubakwata basangibwa wa muwagizi we n'oluvannyuma ne basibwako emisango egy'enjawulo ne bafunako ssente wa Nabakoba ne bazifuna. Ekyo ne kiggwa ate y'omu yakomyewo n'abaka abaana n'abatetenkanya n'abateeka mu bukuukulu obukuukulu oba bwali bwa Nabakoba sibutegeera n'abateeka mu bukuukulu n'atandika okubasomesa ebintu ffe bye tutaategeera ng'abazadde b'abaana. Omwana wange yali andabirina kati nze atalina maanyi ngenda kukola ntya ngenda kukolera ntya omwana ono omwana wange si mubbi simuyeekera nga bwe baayogera ekyo tekiriwo abaana tebaali sibayeekera tebalina buzibu bwonna wabula omusajja oyo jjine ayaleeta ekintu ekyo simanyi kyakumukolera. Bano basabye yakwasa abaana bano aveeyo ayimbula abaana baabwe kubanga balina abantu bangi ab'okulabirira abali mu kuyaga mu kaseera kano. Abaana babadde balina famire abamu be balabirira bakadde baabwe nange kennyini obudde buno siina kyensobola kulabiriza famire ezo. Abamu batandise obbagoba mu mayumba balandiroodi olwategedde nti abaana babakutte babataddeko gwa buyeekera balandiroodi babagoba mu mayumba nange siina wembateeka basuza. Ekisinga okunuma okukwata abaana baffe tebalina musango ne babatwala ne babatulugunya babaagaza ki lwaki teboogera kyabakwasizza abaana baffe ne babata. Tuyina abaana be balese abazadde omuzadde ali bubi abula kufa maama we ali bubi maama w'omwana tebalina kyakulya. Bano batuuse n'okwoza ku munye nga balajana waakiri abaana baabwe bateebwe kubanga si bayeekera. Abaana bange tebabadde mu byabufuzi n'omulundi n'ogumu wabula naffe twalabidde tuti mama naawe Nabakoba oli muzadde okimanyi omwana engeri gy'alumamu naye bulumi bundi eno nange bundi bubi naye mbadde nsaba onnyambe bansala amabeere. Era Honorable Minister naayita abaana abo bwennyamivu bwe nnina mbagenda alyeko nabo ekyemisana ate nagenza okuwunzika mu ssaawa y'emu nga oyo omwami yennyininyini eyabatwalanga ewa minisita ate nga ze n'abakuŋŋaanya n'abatwala ewuwe
ate ne baŋŋamba nti ate baabagguddeko gwa buyeekera. Abamu balumiriza abantu bano abakwatibwa okubanga babadde beekulubeeseza ewa minisita Nabakooba era gye byaggweredde nga bali mu kaduukulu. Kubanga ffe tuli bantu buntu tetumanyi kigenda mu maaso, buli omu ayogera kye, buli omu ayogera kike. Kati ffe ku kyalo tuli mu kutya lwa nsonga tetumanyi baganda baffe gye bali, tetumanyi musango gubavunaanwa ate nga tuvudde mabega nga tubalaba nga bali mu byabufuzi. Nze mukyala Wasola Manzaani mbadde nsaba batewaswa yandekera omwana ennyumba yakupangisa tewali kyakulya. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Twagala okumanya bali mu mbeera ki?